Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Afdalu salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Tukomyewo natera twakoma ku mpeerezi zino ebbiri eya kasra n'eya fataha. Kakati tugenda kusembyayo empeerezi yaffe eno eyitibwa dhamma. Tubeere nga twagamba mu ntandikwa nti eno dhamma etwala sawundi eya wu eya nnyukuta ey'Oluganda wu, kubanga Oluganda lulina enjatuza a e i o u. Kati awo ennyukuta ez'emmeka etaano ffe tujjako ennyukuta ssatu, tujjako a, i ne wu. Kati eno etwala a, eno fatha etwala a, then kasra netwala i, ate dhamma netwala wu. Kati kitegeeza nti baa'u eno eba tekyayitibwa baa'u, eba eyitibwa bu. Ntegereka, eba eyitibwa bu. Then taa'u eba eyitibwa tu, eba eyitibwa tu. Thaa'u eba eyitibwa thu, eba eyitibwa etya? Thu. Eba eyitibwa thu. Haa'u eba eyitibwa hu, eba eyitibwa hu. Khaa'u eba eyitibwa khu. Then raa'u eba eyitibwa ru. So si ru eba ara, wabula eno raa'u eyitibwa ru, eba nnene. Zaayi oba zaali eba eyitibwa zu, ndowooza eyo nyangu nnyo, eba eyitibwa zu. Ate faa'u ogisoma fu, faa'u fu. Yaa'u eno ate yo bw'ogisinkanako dhamma eba eyitibwa, oba ogisoma mu ngeri ya yu, mu ngeri ya yu. Then ne tugenda ku haa'u. Eno haa'u eba eyitibwa hu, oba ogisoma nti hu. Ntegereka. Then ennyukuta eno eya jim eba eyitibwa ju. Ju. Ennyukuta eya sin, eno sin eba eyitibwa su, eba eyitibwa su, sin su. Ennyukuta eya shin eba eyitibwa shu, eba eyitibwa shu. Mim n'ogisoma nti mu, mim n'ogisoma nti mu, n'osoma nti mu. Dal oba osoma du, oba osoma otya? Du. Dhal, eno dhal oba osoma nti dhu, dhal dhu. Ennyukuta eya qaf osoma qu, qaf qu. So si ku ate eba ndala. Ntegereka. Si khu ate ne khu eba ndala. Ntegereka. So eno qaf oba osoma qu, oba osoma qu. Then lam oba osoma lu. Kakati eno kaafu entini oba osoma ku, eno ya ke, ku. Ke kiko ku. Ennyukuta eya stad osoma stu. Osoma nti stu. So si su. Ennyukuta eya dad oba osoma dhu, osoma nti dhu. Ntegereka. So si zu, so si du, so si ru. Si rwadi, si dwadi. Ntegereka. Si dhwadi, wabula yitibwa dad. Kati eno dad osoma dhu. Waaw n'osoma wu. Waaw bayinza bonna okukanono nzije
Waw osoma wu. Then ta'u osoma tu. Nam eno ta'u. Ta tu eno tu. Nam osoma tu. Si tu en ya gun. Nam si tu aleso si tu. Ntegereka osoma tu ta ti tu. Nam tu ta ti ne tu. Kati no dhwa'u osoma dhu. Nam dhu. Naam ino dhwa'u dhu. Then nuni osoma nun osoma nu. Then no ain no osoma u. Ain so si u eyo u eba ya hamza oba alif. So eno ain tugamba nti ya fataha eba ain ya fataha eba a. Then kasra eba I. Then eba u. Enukuta ya ghain osoma ghu. So si gu ne ghu. Enyukuta ya hamza twagamba nti hamza ne alifu za Luganda era osoma u. Wona osoma u. Ntegereka kati awo netugamba nti bututhuhu khuruzufu yu hujusu shumudu dhuquluku sudu wutudhu nu u. Ntegereka ngudyamu waggulu twagamba twina biti fihi khirizifi hijisi shimidi dhiqiliki swidhi witi dhini'i ghi'i batathaha kharazafaya hajasa shamada dhaqalaka sadwa. Nam inasta deni dha watwadwana gha. So inshallah omundu oguna tuzeko tugenda ku page ya FHTibwa nga bakwadde empeerezi zonna nga bazikoze eki nga bazimixinze ate inshallah twabe engeri gye tuzisomamu. Tugamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu inshallah until tomorrow.